tukulisizayo nnyo gwe munnaffe ate akyekuumidde ku BBS Telefina Kunta Production yasalawo kubanga ate ekutuusako ekifaananyi ekirungi kyolaba eyo. Bannaffe aba Soroti we twogerera bakyatwalatwala amaanyi gali gennyini goga nti abo b'Soroti bazze baddukawo babazze bakkuse. Bannaffe aba Masindi mubeeye vibe wano wetulaga ndowooza buli omu akakasaawo. Tugenda mu katundu kaffe ak'ennyimba otuzanyira oluyimba ng'ate gwe munnange ogenda kubanga owa Masindi olabira wano eno nga bwobadde olaba obubonero, naawe owa Soroti ogenda kuba olabira wano eno. Okay, oluyimba lwaffe olusooka balaba bakusendasenda bakubondeke weekomeraawo Chuma Kalimagezi tolumalaayo. Kayimba kaako muyimbi yani oluyimba lwe lwani? Essebo onyiga otyatyamu osobedde akayimba. bakayita aboogezi. Akayimba bakayita aboogezi. Ani muyimbi? Henry Tigan. Emitwalo 3 bwedu munnange akatuuse tugende n'akayimba kaddako. Kayimba kaddako. Oli mulungi wayimbulwa ku mwezi asooka okunyiga mukulu Saidi eno kozesa bulungi akazindalo sipiidi ayiriire Akula. Akayimba bakayita batya? mumulonde kozesa nnyo akazindaalo kano. omuyimbi bamuyita Irene Ntale. akayimba bakayita akayimba bakayita teri budde akayimba bakayita Miss Kateteyi. Akayimba ka Irene Ntale. Leeta akayimba akalala. weekomeraawo babiwulidde. aliwanyizi gwe kennyini gukke microphone yange jinjagala osinga okukozesa ennyo eyo. Akayimba ka Geoffrey Lutaya. Mpulira bakayita Oluyimba. Hey! Yesu bakayitani? Oluyimba. Mumulonde akayimba ka Geoffrey Lutaya ko bakayita tewali. Akayimba bakayita Nice and Lovely aka Geoffrey Lutaya bakayimba akaddako. Tumanyizaamu nakuzinamu ku mazina. Okay. akayimba ako kamwana mulenzi Fik Fameka. Mpulira era tayito yaako bakayita Kutama. Emitwalo 3 wedu munnange leeta akayimba akalala. Kaako omukulu Saidi eno ulya noogumu ekitundu bwe gusalibwako bakayitani? Okay, oyo musazeko ogumu ekitundu anyize nga talina ansa tagimanyi nako omukisa guzewo. Akayimba ka Fred Sebatta bakayita Naabawanuka. Akayimba ka Fred Sebatta Naabawanuka toziba olugi. Dadi muno leeta akayimba akalala weewangulidde omusimbi. Manyi ngakuwulira nkuwulira yewe gwe gyozi nakuwulira Bazina batya? sembe oba kiribongo weekomeraawo tebakoppa ansa. Ako ani akamanyi mwana wuuyo omuziki mulayi gye gumututti teri. Fiki Friday akayimba ka Eddie Kenzo wamu ne ba Yuga Boys. Ate no munnange akatundu kaffe aka ennyimba zaffe wezityo bwe kagenze. Abayimbi badda Uganda tova ku BBS Telefina program NC5 omanyi Uganda sikango tweyunga. Program NC5 munnange ate era nate bannaffe aba Soroti bawo bakunukkiriza okugenda mu mitwalo 7 mu 9,15 bannaffe aba Masindi baabo 22,15. Kati wano otulaga ati kati waliwo sente mpitirivu nnyo. Buli kibuzo ky'obuuzibwa kigenda n'emitwalo 5. Kapiteni ogenda kujja wano what? Kapiteni
ne kapiteeni ogenda kujja wano bwoti. Nga bwe twakisooseemu okusooka kibuuzo kyoddamu kyekintwala mu ttiimu yo. Bwe ngenda mu ttiimu yo nabo ngenda babuuza ebibuuzo ebisigaddeyo bibiri. Singa waba wakifudde ne kigenda ku sayidi endala, sente zo zonna ziba zirugenzi. Tugenda n'ekibuuzo ekisooka musibye. Yunivasite ya Buganda enkulu eyitibwa linnya ki? Eyitibwa linnya ki? Eyitibwa etya? Eyitibwa ani? Yunivasite ya Buganda enkulu kiganye. Kapiteeni mubeemu mwe mukoledde kino ate bannammwe banaakola batya? Kiganye. Eyo nno munange ye yunivasite gye bayita Muteesa Royal University, oba leero gimanyi. Koke kambuuze ekirala wasigaleyo kimu. Menya obusozi 7 okutudde ekibuga Kampala. Obusozi 7 okutudde ekibuga Kampala nze nkuwe emitwalo gyo 5. Sooka okunyiga mwazise kuyisa bivulu wano kutunula butunuzi. Entiisa ekyo nakyo kibalemye. Obusozi 7 ngende ku kirala oba nsooke mbawo zino ansa. Okay, tuyinamu Mulago, tuyina Kololo, tuyina Kibuli, tuyina Makerere, tuyina Namirembe, tuyina Lubaga, tuyina ne Odi Kampala. Obadde obumanyi waliseeko obwo. Tugende ku kisembayo kabaka w'Abateesa ayitibwa linnya ki eri Obwakabaka? Kabaka w'Abateesa ayitibwa linnya ki eri Obwakabaka? Bano bazze nga bamanyi nti wano waliwo okutwala sente za munno. Batidde buti. Kana akatundu bagudde dro mu programu esitano manyi Uganda madireyo anonnowo oba munfeze bufeze oba kiki nenga kana akatundu ke bayita golden round bo bwe batyo bo bakayisembo nabagudde dro teri katte sente kankuwumuzeemu katono nnyo nkuddire wali eri ku silver kem tova ku programu esitano omanyi omulungi akyatwaba ku BBSF ayina programu ensitano omanyi Uganda tutuse katundu kaffe ke bati silver laundi wano nno munnange gwe ate omuwanguzi ogenda kuba olondako akabakuli kamu oba akakofiira kamu ekirimu kyetugenda okuba tulaga ensi muno mubeeramu ebintu bingi mulimu okubanga olonze times 2 ze sente ziri zolina netuzigattako oba kuliko mayinasi 2 ne tubanga sente zo tuzitoola tuzigaluulira wakati ne mubeeramu kiwalumbe ekyo obeera ofunye 0 sente zonna zoba okoleredde oba ozirese wano mu nsi 5 ate ne mubeeramu orphanage okubanga osobola okuyamba kuba mulekwa zonna zowangudde ne zigenda kuba mulekwa. Musooke mwegeyeemu mulabe ani alina omukisa ogenda okulondako akasooka nze nzije nga muŋŋamba bugambi nti kiwedde. Gwe munnange ali eyo ewaka tulaba naawe akako kajja sayidi awo kajja bulungi nnyo. So munnange webala nnyo okubanga weekuumira ku BBS Telefina eyaffe MC Mazinga omuganda wa Mami Kunta Production ku kifaananyi ate nga munnange abalabi baffe mumaze seba okali wagendo londa nze seba gwo mukisa okay enkofiira ziizo entamu ziizo silver ziizo londako kamu alonze akasooka kebikkulire bikkula abaye omwana akulya tayimuzi 2 n'omukisa ogutagambika agatiddwako emitwalo. Ekyuma kiikyo kikalimagezi kiri mu kufiyiwawo, ekyuma kiyiyewo ali mu kakadde kamu n'ekitundu mu emitwalo 9. Wewo bannaffe aba kuva e Soroti gwe mukibone kati nabuno mubikule tulabe kiki obadde ogenda olonda luli obadde ogenda kulonda orphanage ona badde agenda londa kizike amma gwe londa kali tewali kadde munnange nno tweyanzeege omulungi alaba ku ensi 5 waneno ku BBS Telefina ku Kunta Production mu kifaananyi tovaawo tukyagenderera ddala mu maaso ne programs nyingi ensi 5 omanyi Uganda